akati jebbi ne mugamba nti naye mumanyi nti musobola okukola ekibiina mbadde manya ekibiina mwakitandika babiri wange nani oli yawandisa ekibuzo n'agamba David Lutalo yatandika ekibiina ne jebbi byekwaso Lutalo omala okutuuka ewatuuka neweefulira jebbi byekwaso mutuleke gwomumanyi ayimbalimba tuba tunaatera okuva ku kizinga nga jebbi ankubira nga ŋŋamba nti owaayi twagala kutandika mulimu nga bwe watugamba naye tetulina ssente mwatandika mwenna nakinze ekibiina kye nakitandika 20 obadde ki nga ntandika yayina ssente yayina hit oyo Lutalo muveeko MR life oba ku Metanika Bongo life kwetuli amanya bampita Rima Sam oba Metanika Bongo lyagala losobola okumpita twasalawo okukola mboozi zino twasalawo kulambulula nsonga twasalawo okuweereza ggwanga lyaffe twasalawo okugoba mazima twasalawo okukakanya mitima gina busungu twasalawo okugireeta ku mmeeza yonna gyogere bw'okyogera kivuva ku mutima bw'okyogera otegerekeka owabulwa oba ojunwa ebiseera ebisinga eddagala ly'omutima erisinga eba time tiwali ddagala lya mutima lisinga eryo naye ate nga time bwe tugirinda n'ebigambo bino ebitubuulirirwa biba bikulu bwe bigwa mu matu gaffe tukkakkana ani musobya ani yakola ani ekibi ani yabazaani ani yeefulira ani byonna bya buntu bw'obitunuulya bigatta era bikola amakulu naye ekyo kituzaayo wali nti wali kuffe malayika n'emu ffenna tusobya mu kaseera nga kano channels nga zino naddala MR live zaavaayo zituukewo zongere okubudaabuda emitima egyo giri mu bulumi olwono gizeewo oba Seruganda tekiri ku mboozi eggwaddi tekiri nga tukikoze nnyo nedda kiri ku kigguse kitya channels endala zonna zikola emboozi ezisinga si zonna ezisinga zikola emboozi nezigaa nti tugikoze nnyo kati akiyitiridde katugiwumuzeemu ne beerabira nti okukola n'olekaawo tekikola makulu naye ate okukola n'ofuna ansa n'otabaganya kyekikulu ekisinga bwe tutuukawo tumanya amazima tugaffeffetta era tugasembeza wadde nga nnyongera okujjukiza nti channel eno yatukuzibwa era yabikkibwa wansi w'omusaayi gwe okwogera amazima obuteekubira n'okuleeta buli omu sayidi zonna ennene n'entini n'ennene ziwulirwe ewatali kwemanya lyanyi nakufutya nkabadada weewaawo gye baliko muzee kale ssebo amanya agange bampita Mugirwa Joseph naye oyinza okumpita Tamuna kuba erya Tamuna lirikola ssente naye ng'amanya amazaale nze Mugirwa Joseph ssebo nsanyuse nnyo okukulaba kubanga nze nno okutuula kuko naawe wano nkuyita mukadde wange ssebo era ndi mukaddewo kuba nina emyaka 61 gwe simanyi gy'olina nzaala ssebo ate nno okusaidi yange tekikoma ku ekyo naye kiraga nti bwe maasobola okutulako n'omuntu ow'emyaka 60 nanneesiga omutunuza mu microphone kusaidi yange kiraga nti mbadde neekutte bulungi sofa obutaswaza bakadde bange waliwo omuntu aleta microphone ogaa nti wagintunuzaamu gaswala era neesiimye nnyo Mukama okumpa ekisa kino amiina emboozi ebadde etambula eyadde Airs jebbi David Lutalo n'abalala amarogo nga gafuuse amarogo mwene emboozi ono yandoga ono yansalira embuzi ono yansaddaaka byonna biyinza okuba biri wabweru wakumanyakwo naye nga njagala nkozesa olulimi luno olwaleero Katonda lwampadde era lwataddemu amaanyi okuteeka mu kumanyakwo mu kutandika ekibiina kino buli omu agamba bw'obuuza muzeeyitamuna waliwo muzeeyitamuna ng'ani agamba abantu bonna abasinga mwene emboozi abankubidde amasimu baga nti awandibaawo obulimba kukiriwa ne kiriwa ekibiina the Airs kyatandika kitya ani yakitandika ani yavaako idea abantu bonna abazze okinnyonnyola bamalirize era abantu bange abangoberera bakama bange bempereza bagamba nti nedda bw'oba tunaleeta muzeeyitamuna emboozi yandigaana okuggwa era twandiva mu mboozi yo kakati Mukama akumpadde ekibiina the Airs kyatandika kitya ssebo ekibiina the Airs nze nga bwe nzijjukira olunaku lumu mu mwezi gwa 2029 nawulira omuvubuka omuto yali ayimba obulungi ennyo baali bamuyita David Lutalo
naye mu budde obwo ng'akola nnyo n'omuyimbi gwe baali bayita Ambassador Sali oyo bangamba bakati bali South Africa eyo ng'akola nnyo ne Ambassador Sali naye nayagala nnyo okutuukirira Lutalo oyo nga njagala okukolako ne Lutalo ne nnemesebwa okumulaba naye nga yannemesanga okumulaba yali muganda wange Ambassador Sali kuba Ambassador Sali yali ayagala nnyo Lutalo nga naye amulabye ng'asobola okumufunamu ssente ng'ate alaba abalala banaatuukirira Lutalo ng'alabanga oba omuli oguyinza okuggwaawo naye nasala amagezi gonna ne mpatanya ne nfuna essimu ya David Lutalo ne mukubira ne tusinkana ku Aperandi nga musaba okunguza ennaku za mu bizinga era Lutalo oyo teyali musajja mubi we gwali omulundi gw'omubereberye okundabako nanguza ennaku 21 ne tugenda ne tuzikola mu bizinga eyo ebyeddolwe twatandikira ku kizinga Buvuma kye bayita Kamukamu mu kifo kye bayita Kamukamu naye nga tetunaba kutuuka eyo yonna bwe tuba tusinkana ne Lutalo oyo yajja ne Jebbi nga Kalenzi Katonga sikamanyi najja n'omuvubuka omulala yali maneja we naye amanya ge sikyayinza gajjukira kati era Lutalo n'andagira nti oyo maneja we gemba nkwasa ssente naye kye neewuunya mu bino Lutalo yali musajja wa mazima nnyo kuba nali mugamba tukole endagaano Lutalo nanga nti anze bwe mba nkuguzza nze seefuula era nakkiriza Lutalo teyeefuula Lutalo yajja nga talina kawandiiko konna ke yampa nankolera ennaku 21 zonna n'azimalayo ate teyakoma ku ekyo nagenda ne nfunamuko n'obuzibu eyo nga tuli mu mazzi era mu trip eyo yennyini Lutalo n'ampola 5,000 egy'obudde obwo nno nga mingi ate weewuunya era Lutalo yagindekera era teyagimmanja n'okutuusa essaawa ya leero era Lutalo oyo mwebaza nnyo nali ngenda kugula generator nga mbulako 5,000 Lutalo oyo yazimpa akati bwe tusinkana ne Lutalo oyo bwe tugenda ne tukola lutu eyasooka era bajja ne Jebbi oli manager tebajja naye kakati tuba tuli ebuvuma awo waliwo enkola ey'okuyimbira kye bayita back stage tugeze bano abayimbi abatandiikiriza tuwaliwo abayimbi abayimba back stage baali babiri omu yali Bafana nempulira nga ayimba bubi nnyo ng'abantu eri ku mulyango gye tutandise okusoloza abantu babuuza biki ebyo bayimba kati ne waddawo omuvubuka omulala eyayimba oyo baali bamuyita Jebbi ng'ayimba bulungi nnyo nembuuza ate oyo ani ayimbye ne bangamba waliwo akalenzi awo kazze ne Lutalo oluvannyuma lw'ebidongo nga biwedde nabuuza akavubuka ako ne bakandaga ke ka Jebbi ne mubuuza mwana gwe wayimbi oluyimba olwo n'aŋŋamba nti ye ne nkagamba naye mwana gwe nkulabye ojja kuba muyimbi ne bandaga omuvubuka oyo naye bwe namutunuulira nga ndaba kavubuka kato nga te ndaba kayimba bulungi ne ŋŋamba Jebbi ne mugamba nti Jebbi ŋŋenda kukusabira essaala nga nkukutte ku mutwe ogenda kulya ku ssente z'okuyimba ekyamazima nenga mulaguzi Jebbi ssente yazirya naye mu budde obwo nga omuvubuka Lutalo ng'ayimba n'ennyenje ne zikunkumuka era eyo mu bizinga yonna gye namutwala abantu engeri gye nali nga ndi mumanyifu nnyo abantu banjozaayozanga nnyo ne baŋŋamba watuleetedde omuyimbi bukyoleeta bayimbi leero waleese omuyimbi naye bwe tuva ku kizinga kye bayita Kamukamu ne tugenda ku kizinga kye bayita Lubya bwe ku kizinga kye bayita Lubya ne tugenda ku kizinga kye bayita Ddolwe enkeera waalwo ne tugenda era ku kizinga okwo kwennyini ku Ddolwe kuliko omwalo omulala bwe tugutuukako sawa zalinga nnyanga tunyumyanyumya nali nyumyanyumya nze ne Kizito oyo baali bamita Kizito Godfrey yali manager wa Kafeero gye namuggyako olwo okujja okukola ekicuba mu mulimu ogwo kuba bwe nali ngula Lutalo nagula Lutalo yekka ng'omuntu kati nga nze nina okuleeta machines nga nina okuleeta abakubi b'ebivuga nga nina okuleeta n'abayimbi abalala abanaabankinga okusobola okulaba nti kuba so teyimbibwa muntu omu mu be nali ndeese mwalimu ne Kizito Godfrey yali manager wa Kafeero nakati akyali mulamu kyenva ŋŋamba gundi oyo Jebbi baali batudde ne Kizito nga Kizito awuliza naye nga ŋŋamba Jebbi kubanga Jebbi yali mukwano gwa Lutalo nnyo era nga Lutalo tosobola kwogera na Lutalo nga tosose kulaba Jebbi era Jebbi mukwano nnyo gwa Lutalo nnyo era ebyabwe toteekangayo kigambo akati Jebbi ne mugamba nti naye mumanyi nti
musobola okukola ekibiina ngamba JB ne Kizito oyo Godfrey Kizito naye yali awo nga bali ne JB Lutalo yali mu rumu Lutalo yali teyejaajamya nga Lutalo bwatuuka ku kitundu ekitibwa kye nga akyewa alina okubeera mu rumu ye alina okukola ebintu bye mu budde abeera mu practice mu nnyimba ze essaawa ey'okukola bw'ebanga yatuuse mu budde ebintu bya Lutalo byonna nga abikolera mu budde era nga ye muyimbi gwe nasooka okulaba n'entambula naye ennaku 21 nga waalinnya nga takwanye ku muwala yenna nga tanywedde ku kitamiiza kyonna ng'obulamu bwe nga bwe yagenda nga bwe buli era Lutalo mwewuunya ne ku ssaawa ya leero mutya otambula n'abayimbi n'olaba n'amaguka nadde eno nadde eri n'akutawaanya n'otandika okumwegayirira jangu oyimbe gwe balinze Lutalo ebyo tabirina Lutalo bw'oba omuguzi oba omuguzi Lutalo bw'aganja kuyimba ssaawa 4 abajja kuyimba ssaawa 4 okujjako nga gwe omugambi nti muzeeyi kere wamuuko oyimbe ssaawa 5 ate ekirala kye nnamulabako Lutalo awa abantu ekitiibwa era mu ekyo Katonda ajja muwa omukisa era akyafuna nnyo ssente kakati bwe tugenda mu maaso ne ngamba JB omanyi nti Lutalo ono asobola okukola ekibiina olwo ebyo nnyo naye tuli mu byakusaagasaaga nangamba olimba konze ne mugamba Lutalo muyimbi w'amaanyi naye neewuunya ng'ate bano beeni nabo nga bo tebalaba nnyo nti Lutalo w'amaanyi naye obanze Katonda bayali ampadde vision nga nze ndaba mu budde buno nga tewali muyimbi asinga Lutalo nga mbagamba nti omuyimbi ono w'amaanyi ne mbagamba nze okutuuka okunoonya omuyimbi nga baamunkweka ne ntuuka n'okunoonya ennamba ye n'olaba nga mufiirako njagala mutegere nti omuyimbi ono w'amaanyi asobola okukola gurupu n'ebeerawo JB n'asekaaseka kaakati JB ne mugamba nti bwe kiba kisoboka nze njagala mukole gurupu bwe muba musobola okukola gurupu n'ambuuza onoosobola okujja ne tukola ffenna ye JB ne mugamba nze ndi mu byange olujjukirwa mu budde obwo nali ntawuka nnyo ne bawalukagga ntawuka nnyo ne baani abayimbi ab'amaanyi ennyo nga mbeera eno n'eri ne mugamba nti wabula kye nsobola okukola nsobola kubawa amagezi oba n'obuyambi nga mwagadde akati bwe twamala okwawukana nze saategeera nti ekirowoozo JB akisigazza mu mutima tuba tunaatera okuva ku kizinga nga JB ankubira nga ngamba nti owaayi twagala kutandika mulimu nga bwe watugamba naye tetulina ssente naye tubadde twagala kutimba nze ne Kizito naye Kizito yafunye omusajja nti agenda omuyambako bamuyita Charles ye mugenzi Charles naye yali mutimbi ne mugamba ati kina mutawaana nangamba naye osobola okutuulayoko ku ssente jjukira omuyimbi naawe bw'oba owulira nga mulungi ssente oziwaayo ng'oli mugumu ng'omanyi nti zijja kudda kubanga Lutalo abantu baali bamaze okumutegeera naye nga ate nga abantu tebannaba kutegeera nti Lutalo agenda kuba muyimbi w'amaanyi nnyo naye nga nze mmaze okulaba nti mu myaka 10 teri agenda okusinga Lutalo kuyimba okusinzira ku nnyimba gye yali ayimbamu by the way nali mulaguzi ekyamazima n'okutuuka olwaleero Lutalo mu bayimbi abaliwo yakwata ekisooka yakwata ekyokubiri yakwata ekyokusatu yakwata ekyokuna kumpi n'ekyokutaano ndoza nakyo kiki si kujubisa gwogy'ogendeko mu bivulu bya Lutalo nga Lutalo ayimba owulire oba eriyo omuwagizi yenna alivaayo ng'akukuluma ng'agamba nti omusajja atubbye abayimbi bangi nnyo bagenda ku shows ne bakola aba ne bagamba ssente zaffe twasasudde zaaki nze nkoledde ku Lutalo abadde nga olusi antwala ne mutimbira ku bipande bye siina we nali ntimbye ne banvuma okujjako okunyaniriza obwaniriza olusi bwe mba nkomyewo ne bampa ne kasoda ne nywako ne bagamba nti oleese omwana waffe oleese kabisi kandagala oyo Lutalo muveeko era bw'obanga onyooma abayimbi Lutalo muveeko akati ne mbagamba kale nja bawola ne mbawola mu budde obwo emitwalo gya Uganda 30 29 ne bagenda ne bakuba ebipande ne mbabuuza mugenda kukolera mugenda kutandikira ne bagamba tugende eyo mu Bulemezi simanyi gundi eyo weeyo kikyusa eyo bwewatyo ne mbabuuza sente zange mugenda zimpadde mbuuza JB ne Kizito Godfrey
ne baŋŋamba ssente ezo nti ennaku zino ezisooka tuyinza obutasobola kukuwa ssente naye jangu ezziroobwe tugenda kukuwa ssente ne ŋŋenda ezziroobwe era bwe nagenda ezziroobwe nasangawo ne manager Kijambu waliwo manager waffe wa the Hayers bamita Kijambu eddala yani Rogers Kijambu oyo yali mukwano gwa Lutalo dda tusisinkanawo naye nga ate nange Kijambu mukwano gwange okuva mu group eri gye baali bayimbira tusisinkana mubuuza kikinanga ati alina kyenzeeko wano naye ne tusinkanawo naye ne bagenda ne babeera ne Lutalo nze saabifaako nze ate nali kuba Kizito ne JB kati balina oyo Charles gwe nkugambye gwe bagamba okubayamba okubatimbirako zine bansasula ssente zange era bansasula ssente zange nasulawo enkeera nenkola ki nenkeera neŋŋenda group netandika okutambula bwetyo okutambula kakati naye Kizito oyo Godfrey gundi oyo Lutalo n'akwata ssente ze n'azimuwa agenda ategeka oba yali trip y'ebusi eyo Lutalo kyemmanyi era abijjukira n'agenda okutegeka trip y'ebusi eyo Kizito Godfrey ssente n'azirya bagenda okuyaba bati nga ssente yazirya teyazikosa byali bikola ki era Kizito oyo kyekyamugoba mu mulimu ogwo obutabeera mwesigwa ate nga Lutalo ayagala nnyo omuntu omwesigwa kuba Lutalo bw'akuwa ssente bw'omukolera akyamazima akusasula nze nkoledde Lutalo ebbanga ddene naye tandyaza amanyanga kuwadde siringi 5 so muzeeyi yesebo group ekirowoozo ekikola the air group eriwo kati bya abantu omuziki kwenyaga bya abantu omuziki ensona nekwata ku matama ekirowoozo ekyo gwe wakiwa Jebbi naye mu ngeri yakusaagasaaga yali ne Mr. Kizito ne Kizito Godfrey nobagana ne muso otandika ekibiina naye erinnya teryali Ayers sabagamba nti mukole Ayers nagamba bugambi musobola okutandika ekibiina naye erinnya the Ayers simanyi oba lyavaawa naye oluvannyuma lyerinnya lye baatambuliramu goza wasinkana Jebbi ne David Lutalo zabali myaka ng'emeka Jebbi ali myaka ng'emeka sisobola kumanya myaka gye kuba simanyi buzaalibwe naye kyenzijukira nti omwaka gwali 2009 nakana kato akaali kavubuka kato by the way yali muto era namwewunya okubanga ayimba bulungi era okumanya Jebbi yali ayimba bulungi kubali abavubuka ababiri benkugambye nti omu yayimba baali bamita Bafana omulala yayimba yali Jebbi Bafana n'ayimba bubi nnyo kwolwo nendagira bamugobe adde Kampala era Bafana oyo n'ogeza n'omugamba ttamu n'erinnya lyange oyinza nakunywa ekyayi yankyawa nnyo obulamu bwe bwonna yali muyimbi naye muto tanaba kumanyika naye bwe yayimba bibi nga bw'omanyi eyo sitayiro ey'okuyimba eyo waffe mu byalo tekola nenga oyo bannanga ayimba bubi ate nengamba nti naye kano kayimba bulungi nnyo kano mukateeke ne Kristo nja kukasasulanga era nze nasooka okuwa Jebbi kibayita omusaala gwa ssente nga buli lunaku muwa omutwalo gwa Uganda gumu esibo Jebbi akoma wagamba idea twagibayinga ekibiina tukikoze esibo yagamba linnya lya kibiina teyalimbuulira era teyambuulira nti oba bayogera ki ne Lutalo wabula yakomawo naŋŋamba nti ekirowoozo kyo twakisembye kirungi twagala tutandike naye ekizibu tulina okuba ebipande tunaki ne bagamba yawo nja bayamba naye ssente zange mujja zinziriza ne banga twandikoze ffenna konza nze nina ebintawaanya naye oluvannyuma ekibiina ssebo kyakula ne bantwala okitimbirako sayidi ze waliwo omwami baali bamita Jebbi era naye erinnya lye liringa lyono naye ye baali bamita Jebbi Lukwago wedde olwe nantwala okutimbira ku kibiina ekyo bayitayo Busia nantwala ne mutimbira ekifo ekirala bakiyita Lumino nantwala ne mutimbira ekifo ekirala bakiyita Namayingo nantwala ne mutimbira ekifo ekirala bakiyita wano egundi wano bayitawo batya wano Naluwerere ng'oyise Naluwerere waliwo ekifaawo bakiyita ye Naluwerere ye Bugiri bakiyita Bugiri neŋŋenda ne mutimbira ebife naye ŋŋenda okutuuka eyo nga Lutalo ataafuuse w'amaanyi nnyo ng'abasaami abaagala Lutalo ne tugenda bwe twava e Busia yali Christmas day ne tugenda gye bayita Namayingo
ng'abantu baagala Lutalo era kyenzijukire namayinga awo nina mukwano gwange gwe saagala kwogera linnya kubanga erinnya ly'eddene weebusi eyo yanzibako essimu yange nasula naye mu luumu nanzibako essimu yange yakusala ensawo oli namutya bwe tuva namayingo ne tugenda mu basaanya gye bayita erumiino Lutalo yakuba omuziki erumiino erumiino twafuna abantu baali batonotono naye abantu baayagala Lutalo ayimba ne tuva erumiino ne tujja awo enkugambye gundi awo busoga bayita ngofudde ndaluwerera awo bayita batya Bugiri awo ne ŋŋamba JB lwaki bwe tumba mugenda mu safari ez'e Masaka lwaki temumpa mulimu ne ŋŋenda ne nkola ate kye neewuunya JB gwe naleetera ekirowoozo teyanfanako olwo nga gurupu nange neegomba ogiyingira ngene ngikoleremu nga yakatawi nnyo naye ate JB neewuunya teyampa mukisa ogwo yaŋŋamba muzeeyi nja kulaba paka ekiroozero kyakomaawo buli lwe namusanga ne mujjukiza nga nti muzeeyi lindako nja kumulaba omukulu nja kwogera naye olwo ng'abatimbira bamuyita Mutegerera Mutegerera badde nnyo mu mboozi eno era Mutegerera oyo amanyi bingi nnyo ebya gurupu eyo kubanga ate ye bwe bamala okwawukana n'oli gwe nkugambye Kizito yali ayagadde okukola omulimu ogwo ogw'okutimba ne Charles ne bakwatagana ne Mutegerera naye saamanya bwe bakwatagana ne batandika okutambula safari zonna ez'e Masaka ate Mutegerera ategeera nnyo ebifo nnyo era batambula ne Mutegerera ebbanga ggwanvu naye simanyi kikyabaawukanya naye nga batambula naye ebbanga ggwanvu esibu endongo abasajja bakukuba endongo naawe gye walina ogamba n'abaana bansabudde Lutalo oba nze mwagala bwagazi bannange nze simanyi naye Lutalo ekyamazima muyimbi luyimba ki Lutalo lukyasiza okunyumira Lutalo alina ennyimba nnyingi mu budde obwo nali nnyumirwanga nnyo oluyimba abantu baali banyumirwanga nnyo kapaapaala naye nga nze nsinga kunyumirwa ŋŋumba waliwo oluyimba luyali waliwo leleka eŋŋumba zange mu bibaawo fenna tuli olutegedde olwo nga njagala oluyimba lwa Lutalo olwo naye Lutalo bw'agenda yeeyongera okubeera amaanyi waliwo omusajja eyantwala baali bamuyita Semmambo yambuuza nti muyimbi ki gw'owulira gwe nnyinza okugula n'enfuna ssente ne mugamba totawaana kuzunga bw'oba onoonya ssente ng'onoonya muyimbi wakusobola ofuna ssente genda ogula omuyimbi gwe bayita Lutalo Semmambo oyo yagulanga nnyo abayimbi oba nakatuba yalagawa yali mu magye eyo naye simanyi oba ali luddawa naŋŋamba Lutalo ne mugamba bino byozunga nabirala omuyimbi bamuyita Lutalo naŋŋamba mpaayo ebifo 3 byayinza okufunamu ssente tufunemu ssente ne mugamba ekisooka tugende Embikko kuba Embikko waliwo bamalaaya olwo nga Lutalo alina oluyimba baluyita gunsitula oba olumanyi omukwano gwo gunsitula olwo neŋŋamba ninga mpungu mu bbanga ne mugamba nti bamalaaya abali Embikko tebasobola kuwulira luyimba olwo n'olekayo malaaya yenna mu nnyumba nambuuza kakati olunaku oluddako tulukolewa ne mugamba bwe tuva Embikko tugende tukole ku kyalo olaba bw'ova ekangulumira tawuni eyo eddako ng'odde ekayunga bagiyita batya Nazigo ne mugamba tugende Nazigo Semmambo nampa ebipa nengenda nembitimba Embikko nengenda nentimba ne Nazigo ekyamazima Semmambo yafuna ssente empitirivu nnyo naye neewuunya nze yaleeta pulaani ate yamutimbira obulungi nanimba lima tugende Kampala ngenda kuwa ssente nkulayirya Semmambo teyampa ssente enkeera bwe nagenda okumusanga yaŋŋamba nti ate nva kugula Jofule Lutaaya ssente zonna zimpeddeko kati tulirabagana olulala kati mbadde njagala tugenda atontimbire Jofule Lutaaya ne mugamba nti nedda kasanze omulimu gwe nakuwadde gwafunye oba tompadde era awo bwe twayawukanira ne Semmambo n'okutuusa essaawa ya leero bwe tusinkana tubuuzaganya namusonyiwa mu mutima naye mu by'okukola twayawukana omuntu yenna atalina mazima nze nkugambye nti nasinkana Lutalo 2009 Lutalo nanguza show 21 nga tankoledde wadde akawandiiko Lutalo tammanyi nga nze mbadde mumanyi nga mugoberera naye nga simulabangako maaso ku maaso nga gwe mulundi gwange omubereberye maaso ku maaso simanyi Lutalo gy'asula naye nkugambye nti Lutalo
teyandyazaamanyako wadde okunninda okukangula ku ddoboozi nti mmanja yansasula bulungi n'emirundi emirala gyonna gye najjangezaako okuteeka ssente zange mu lutalo era nga mbeera nzifuna bulungi era nga buli kyenkola nkikola bulungi ebintu byagenda bikyuka lutalo yamala n'afuuka ddooni katate lutalo naye n'atandika okunkozesa nga mpita mutimbira ebipande era by the way mbadde nga mutimbira naye lutalo emirundi gyonna gyantumye okugenda okumukolera teriyo omulundi nagumu gwenyiza kugamba nti mubanja bulungi nnyo ate mu budde essebo the airs ekibiina kitandise essebo olaba jebbi kugamba mu bufunze jebbi ne lutalo bye batandika ekibiina bwe kiri bwe ŋŋamba jebbi ne lutalo mu kulowooza okwange kubanga jebbi yali mukwasi wa nsawo ya gundi ono ya lutalo era jebbi nga lutalo tayinza kulya ku kintu kyonna nga tekiyise mu mikono gya jebbi nga yalina okumanya lutalo wanaasula jebbi nga yalina okukuba engatto ya lutalo eddagala jebbi nga yalina okugula amazzi agalwenzooli lutalo ganaasenyesa amannyo lutalo nga tasenyesa mazzi gano ga bulijjo obulamu bwa bukuuma bulungi nnyo ng'ayagala nnyo amazzi gano agalwenzooli oyo jebbi yagenda nga babiramu ebyo nabirabanga n'amaaso gange nga yagenda n'abigula n'aleeta obusenya n'amutwalira ebyokulya bwe bituuka n'abireeta era nga kyendowooza saamanyanga nnyo bye baanyumya kubanga jebbi teyabinyumizaako naye nga kyenategeera nze nga mu mutima gwange jebbi ne lutalo baali ba mukwano nnyo ogutenkanika kubanga okumanya baali ba mukwano nnyo ebbanga lye twamala mu bizinga eby'ennaku 21 nga basula mu luumu emu tebaayawukanako era kiri kyenkugambye saalabako lutalo ng'akwanya omuwala yenna kuba lutalo yali muvubuka muto muvubuka mulungi alina ssente ayimba nnyo ng'abawala bamwegomba naye nga lutalo akoma kuyimba nabo kyokka naye olukuba olw'eggwanga bwepa nga lutalo ali mu luumu ye era luumu ye nga tewali muntu mulala yenna agiyingiramu okuggyako jebbi essebo kubigenda mu maaso essaawa zino essebo bw'otuulawo n'olaba lutalo ne jebbi nga beeyuzaayuza kuggwe kikuwaaki nze kyannakuwaza nnyo ekyamazima lutalo baali baagalana ne jebbi ate bannange omuntu gw'ovudde naye emabega bannange era lumu nabuuzaako jebbi lwaki toddayo ewa lutalo nze mpulira nnyo okulumwa jebbi nga toli wa lutalo naye jebbi oyo naye sebo si musajja mwangu yaŋŋamba ekiseera tekinnatuuka bwe kirituuka ndiddayo ekyo kye yaŋŋamba teyayongerako kirala nze wenga atuukirira David lutalo ne jebbi kuba abona mikwano gyo maneja kijjambu n'abalala kubanga nze emboozi eno gitandika nagirabamu interest naye nga ndaba abantu bagitwala for granted naye nga ate nze empulira ekintu kiri kiŋŋamba nti ku mulembe gwaffe tusobola okukozesa microphone eno obutazikiriza naye so ogikozesa obulungi neegattira ddala kyenjagala okukakasa nze situukirira nnyo lutalo emirundi gyonna nze gye mbadde nga nkolagana ne lutalo abadde nga mpeereza maneja we bamuyita perfect naŋŋamba nti omukulu yaggambye akuwadde omulimu guuguno era ssente zo ziizino naye nze sirina nnyo mboozi na lutalo sijja kukulimba nkugambye nti n'ebbanga lyonna lye twabeera mu bizinga nze okuggyako okubuuza ku lutalo sirina kye nanyumyako naye okuggyako olunaku lwe nanyumya naye lwe lunaku lwe nagenda okumwewolako siringi $5,000 nyongere ku ssente ze nali nnina nsobole okugula generator kuba generator yali etufuddeko era lutalo bwe namunnyonnyola teyankaluubiriza era $5,000 yagimpolera teyagimmanja n'olwaleero abaana bano abato okwemenyaamenya bwe bati kubanga nze mbadde mu mboozi eno naye buli kanaku omanyi oba okola emboozi ezoga nti emboozi eno mu wiiki 2 obusungu kasita buggwawo ejja kuggwawo naye ngenza okulaba nga emboozi eyala kuyingira myezi 2 naye nze ndowooza lutalo talina nnyo mutawana ku jebbi kubanga omanyi abantu bano aboogera bajubisa nnyo bingi kubanga lutalo jebbi oyo bwe yava ewa lutalo nzijukirayo olunaku nga lutalo yawa jebbi show
najja n'agiyimba bagiyimba na Kabembe nze natimba n'ebipande singa ddala Lutalo balina olutalo ne Jebbi ddala Lutalo yandikutte sho n'agiwa Jebbi era najja n'amuyimbira naye Lutalo yajja n'abayimbi be nze natimba ebipande era Jebbi n'atula ku mulyango n'asolooza sente ze zonna bulungi nnyo era nendaba Jebbi nga yeebaza Lutalo nti neeyanziza kakati oyo ddala oyo omuntu abaamulinako omutawaana naye omanye abantu bano ababeera ebbali nze ndudde nnyo mu by'abayimbi omuntu agenda n'abanga ayagala sinyisa 15,000 za kyamisana najja n'agamba nti Jebbi waategedde nti Lutalo tayagala nakulabako oluusi nga sente obazaagala ku Jebbi obazaagala ku Lutalo najja n'agamba nti Lutalo omanyi nti Jebbi oyo takwagala ebyo mbirabye mu groups nyingi sene ya the hairs kubanze ya the hairs nkugambye nze sigikoleddeemu naye mbirabye mu groups nyingi ng'omuntu ajja ayagala kyamisana n'ayonoona erinnya ly'omuntu najja n'agamba nti waategedde mwami Mutamuna nti Lutalo oyo takwagala era tayagalira ddala kulabako ebyo era abana ab'ebbalibbali be basinga okutabula nze essebo abavubuka bano bali exceptional talents zaabwe tezenkanika Jebbi bw'atandika okuyimba muyimbi mulalamu ekyamazima muyimbi Lutalo bw'atandika okuyimba mulalamu oyo ate siniya baali bakoze amaloboozi ne bagagatte wantu wamu batagase eggwanga omulabe Stanji yava n'abakuba n'abaawula ekyamazima yali mulabe Stan kubanga waliwo oluyimba lwenzijukira Jebbi yalukola ne Lutalo ng'agamba nti kanzire Bulaaya ng'ayagala kutunda ttaka lye nga Lutalo akubiriza Jebbi togenda Bulaaya totunda katakako kali kuyamba mu oluyimba olwo waliwulirako ojja ofuna obudde oluwulire owulire amavako ge baateeka mu luyimba olwo amazima gakolwa mugulu singa baakola combination bwezityo ate singa ne Jebbi yasituka nnyo kati singa Lutalo gyali yandibadde kale batatuuse ku Lutalo naye era combination yaabwe yandibadde nga boolabe eyaba B2C oba nga boolabe ya radio ne Wizo radio yali w'amaanyi Wizo nga si w'amaanyi naye olw'okuba baali bakolina combination yaabwe nga bonna olaba b'amaanyi bonna ng'olaba nga abalevolinga wadde nga radio yali ow'amaanyi ne Lutalo singa baakola ekintu kino bandibadde b'amaanyi tebasobola kuddawo basobola naye ekitataganya ebintu bino nze nga bwendaba abawuzi b'obunyama omuntu ajja n'ayogera n'ekigambo kyataawulidde ku Lutalo nti Jebbi waategedde nti Lutalo yayogedde bw'ati n'omubuuza Lutalo wamusanzeewa nze mbadde ne Lutalo by the way ebbanga ddene Lutalo tayogera nze nkugambye ankozesa n'ampa emirimu n'antumira manager naye nkugambye nze ndwawo okwogera ne Lutalo ate sirwawo buli nendwawo n'okumulaba nga ayogedde n'abalala kubanga wabulira ku bintu bya Lutalo okusaddaakira Jebbi embuzi ne bamwabiza olumbe saabiwulira engeri oba gyembeera mu kyalo wandowooza wava ekinyusi saabiwulira embuzi tugamba ndabanga ekyo bakyatula obusungu bwa Jebbi kufiira ku muntu lwekyo akati eyabyogera gwe oyinza omubuuza nti walaba wa Lutalo ng'asaddaaka kuba kati omuntu agenda n'akugamba nti gundi yayogedde bw'ati ne bw'oyita omuntu n'omugamba nti jangu obeerewo ng'abyogera asobola okubiddamu oyo asobola okutwala n'akulaga Lutalo we yasaddaakira naye ebyo byonna babikola okwawula abantu oli ayinza okulaba banga Jebbi alinga ayitawo ebyo byonna bisobola okubaawo ng'omuntu ayagala kukuba bukubi kigo nga kanti bwe naayogera bwe nti bajja kukyawagana ate ekyamazima ate n'abakuba ekigo kyova olaba nze ebiseera ebisinga obungi ze njogera bwe nti nze sina muntu gwe sikolagana naye okuggyako yazze n'ayimirira mu maaso gange n'agamba nti Tamuna nze ne bw'okolotya sisobola kukolagana naawe era nze bwe nkuwa obwesigwa bwange mbukuweera ddala okuggyako nga gozze n'oyimirira mu maaso gange n'oŋŋamba nti nze Tamuna siri mwesigwa gy'oli wabula bwe nkugamba nti nkwesigira ddala waliwo ekintu ekiri mu mboozi eno ate kyenzudde gwe mwana Katonda aliyo gwe ali wabweru wa music industry oyinza obutakitegeera naye affe abali munda baayo tukitegeerera ddala kikulira ddala makulu nze ndaba nga Jebbi ne David Lutalo we baakola ekibiina wayinza okuba waliwo abaatya ne bagamba abavubuka bano engeri gye bayimbamu kasita bagenda bwe bati tetulina mulimu ne bakuba abavubuka bano ne babaawulamu kisobokera ddala ekyo nange nkirowooza kubanga nze ndudde nnyo mu music muno era okulaga nti ebya music bino mbimanyi
Museveni bwe yali ajja kuno ng'awamba ffe twayimbanga ennyimba ezaawaananga Museveni. Kati abayimbi bonna abasinga obungi bazze mbalaba, naye emirundi egisinga mu kibiina abantu tebaagala bali bulungi. Bwe balaba nga gundi akwataganye ne gundi nga bajja kukola ekintu nga kyamaanyi nga baleetawo ebibaawukanya nga baleeta ebibooziboozi nti gundi agambye bw'ati gundi agambye bw'ati. Kati kankuwa ekyokulabirako, wano waaliwo omuyimbi baali bamuyita Fred Sebatta era nakati waali era wano waaliwo omuyimbi baali bamuyita, waliwo abayimbi baalina bandi namba, naye maneja waabwe omu yateekawo emboozi mu makkati gaabwe n'abagamba nti Sebatta abaloga, olunaku lwe muliyimbira ku microphone emu naye temuliddamu kuyimba obulamu bwammwe bwonna. Era abayimbi baamala ebbanga ddene nnyo nga tebayimba nani? Nga tebayimba na Sebatta, nga baga nti Sebatta ajja tuloga. Naye nga bw'obuuza nti gwe wasangawo Sebatta ng'aloga, ayinza obutakubuulirayo. Akati abantu aboogera ebigambo babeera bangi, naddala nga mukoze ekintu kyammwe nga kyamaanyi, banoonya engeri gye muyinza okwawukanamu ogwobofi ate nga weewuunya batanakyagenda kufunamu, kubanga nkugambye abasinga obungi mu bidongo bino ze mbagenderedde oluusi aba ayagala kyamisana, naye ng'atoweereza ti naye gundi ono mpozi bakuyitaani Labongo, nga naye Labongo ono nkoze nti omuggyako ssente. Kati bw'ajja bw'ati ng'akugamba nti Labongo waategedde nti omanyi Lutalo yagambye mbu by'olikodinga bifu. Lutalo oyo nemusiriikirira bwe nti naye mu kuwunzika emboozi agenda ogimalayo nga bw'aba asituka ngati naye olinamu omutwalo ngende ndi ekyemisana. Kati gwe bw'oba onyumirwa nnyo olugambo owunzika omutwalo ogumuwadde, kyokka alese ayonoonya erinnya lya Lutalo, alese akukyawaganyiza ne Lutalo, gw'otandikidde awo Lutalo agenda okulaba omuntu gwe yali akolagana naye obulungi tebakyajja bulungi, gwe ng'olowooza nti ki? Naye nga nze Jebbi mu kwawukana kwabwe, Jebbi kye yaŋŋambako, nze kye nawulirako, yaŋŋamba nti waliwo abamwogereranga obubi. Saagala kwogera amannya g'abantu, saagala kwogera amannya g'abantu kwereetera ntalo, nti waliwo abamwogereranga obubi ewaani ewa mukama we Lutalo, naye nga Lutalo talina mutawaana gwonna ku Jebbi. Nze bwe ntyo bwe ndowooza, kubanga singa Lutalo yalina Jebbi, yalina Lutalo ku Jebbi yandikutte shona agimuwa nga ddala tamwagala. Omuntu nga takwagala asobola okuwa omutwalo gwa ssente, gw'omanyi nti sho ya Lutalo nga bagikuwadde omuntu aba akuwadde $5,000,000. Omuntu nga takwagala asobola ozikuwa. Ekyo naawe nkulekedde kibuuzo. Ekitegeeza kyandibanga n'ebino eby'embuzi byonna basaddaaka embuzi yonna akola bwati byakumwamu bawujji bamunyama. Abo abataagalira ddala abantu batambula bulungi, kubanga kati omuntu yennyini asobola okugamba nti gundi yasaddaaka, naye bw'omubuuza baagisaddaakirawa, oyinza okunoonyaawo ne wakubula, tosobola kulabawo. Ate nze mbadde ntambula nnyo mu bivulu, abantu nkugambye boogerera nnyo bannaabwe ekintu n'akikakasa n'akiteekako n'amayembe, n'agamba nti ekyo kyaliwo naye nga tekyakola ki? Tekyaliwo. Era abaaleeta ekirowoozo ekyo ekyawukanya omwana ono Jebbi ne Lutalo basaana kukolomirwa, naye lwakuba kolomira omuntu si kirungi, naye basaana kuvumirira, ndowooza kikyandibadde ekigambo ekirungi. Oba nno bwe mu ku bukodyo obuli mu music industry gumwana Katonda ali ayagala ogiyingira agyewulira nawulira nga essubiro lyonna liri mu yo. Diwo zonna ezaawukanye tezaawukanye lwakuba nti abaagitandika ebirooto biweddeyo babikomye, nedda. Wabula abaagitandika bafuna abantu abagenda obbakwatirako mu jjane yaabwe abasinga bajja ne sisitimu eyo ey'okumpaayo omutwalo mpaayo 10,000. Kati 10,000 n'omutwalo bano abaana abato abatandisa ekiro kyabwe babawulirize nnyo nga bazze ku mmeeza zaabwe. Olwampaayo 10,000 n'emboozi ezijjiddeko obusungu bulinnya ettima n'obuteetegeera byonna ne bikyankalana kizze kibaawo. Ate era ng'oggyeko n'abo waliwo abantu ddala bali mu music industry abayimbi nga ye bw'alaba omwana omuto ayimba nga beegasse, kuba bakimanyi okwegatta ge maanyi.
bajja ne bayiya amagezi okulaba babawudde batya baba mukazi basobola n'omutega omusajja n'amupaaza n'amuwasa bw'aba musajja basobola omutega omukazi n'amugja ku mulamwa bw'aba musajja basobola omupakula wabadde ayiriza ne bamutwala mu kifo ekirala olwo bo bamuyirize nga bamusuubiza ebisinga music industry ekyo bweri byonna bya art tusabe mukama atuvunusa akaseera ako era tugimaking okuba great nate amaanyi tugayina muzeeyi esebu oli atimba ekipande esebu kyasaba emitwalo 3 esebu gwe kikyo osaba emitwalo 5 warogamu sikuloga kubanga ekipande kyekimu zina nsobola okitimba ngenda bugenzi nga ntandika kutimba nju ku nju gwe lwaki ekikyo kiseera nnyo anti kakati ekiri mu mirimu buli muntu yaaba ne bwategeera omulimu gwe nze ndaba nti omulimu gukola obulungi ekipande nkitimbira siringi 2 ebibiri ebyo byompa byebiriko sente zonna kulya kusuula buli kyonna gwe kyomanyi kyonna nti gwe oyagala ekipande kyo kituuke ku muti bwenti bwenkola naye nfuba nnyo okulaba nti omulimu gwe ngutuukiriza sente zo zompadde zisobole okudda ate omulundi omulala osobole okumpa omulimu omuki naye omuntu asobola okugamba nti mpa siringi emitwalo 10 ekyamazima nga naawe omanyi nti emitwalo 10 tegigenda kusobola kutimbawo gwe n'olowooza mbu ofunye kyabwe naye gwe oba okakasa nti aba agenda bitimba ekikyo kitimbira siringi era ezo oba omuwadde zakulya siringi 5 lwaki ateri atimbira siringi 5 ataliyo bangamba nti omanyi n'okukuba essimu sente n'oziga nti agenda awooli owa 3 kakati anti ekyo kyekikulaga nze nina enkola eyange okwonoona waakirindeka naye ate eri yagamba nti nze sisobola kuwonoona nze saagala kwogera ku mannya ga bannange bwe tukola mirimu omuntu omu namusanga nga bamuwadde okutimba ebipande enansana nga bamuwadde ebipande 13,000 nga bamuwadde siringi emitwalo 3 ne mubuuza naye sente ezo ddala z'otutte onoofisaako n'agamba nti nkubuulire mwami Tamuna nti gwe bino byogaana sente ffe tetukyazigaana nze mbadde nina ekizibu kya nnyumba kya mitwalo 2 nze ngenda kusasulako ennyumba mitwalo 2 10 lino ntabuleko obuwunga nti mbetimbeko we naatimba mugambe nti sente zampeddeko naye ng'ekizibu kyange nkimaze kati ate nze sisobola kutuuka ku mbeera eyo okwonoona waakirindeka naye nkugamba waakiriwo omulala gwokakasa nti ajja kukola bw'akola siwali mutawaana bw'aba takoledde bulungi ekyo kiri kuwa omukisa omulundi omulala okujja gyendi okwonoona waakirindeka kyekigambo nno ekyaleero kunze kyenandiise ekigambo ky'olunaku oyiye ennyimba bweretenkanyiza yiiti omwaka gumu osazeewo okuwemula ekigambo ekyo kigenda okukolako ku bulamu bwo okwonoona abaana b'ensi yange emiti emito n'ebitontome by'ensi yange waakirikambireke waakirikangumiikirize olunaku lwange lujje okwonoona waakirimbireka weeraba